ati ndi mukunyonyola abantu bategeere mamirira kubanga nze bembanga ndi artist nga nyimbye ekintu njagala fani wange ali yakitegeere omusajja okusajja lata kubeera mu maka nofuna full responsibility ng'omusajja omukyala n'akuwa ekitiibwa kyo ng'omusajja ng'omamirira buli kimu over akati nga singa ogamba nti leero tugenda kulya kawunga ng'omukyala tasobola kugatugera tebafuga bbi nedda ati mugamba kye bayita okusajja lata oba okomandinze ati nazi kuno omusajja nga taddibwamu nebadde manyi buwembo mbadde manyi okusajja laata kwe kubanga omukazi ono wagira okumamirira n'agaana ng'ogende wanalwaiso ng'okwatamu bakifuna bubi si kye kitegeeza tufune essimu kati mbadde kubuuza meyani meya mukungu meya mukungu mukwano gwaffe twagendayo mukwano gwange luno si lutalo kyonisijonisi mbadde nsaba abantu ekitiibwa abakulu era mukulu meya omuwa ekitiibwa kwa mukwano ayina na taatawo ne school fees yakuwera nokuwera nako nebasale yakuyamba era tampanga ku basale nze nali wali omusundira byakiyaye nedda tampererangako oyo naawe ate omukulu oli twagenda oli omukulu MP Sekabira naja Sekabira bonna basajja bange abo kati nze kankugamba ekintu nze okujja okwesimbawo ne meya mukungu tekitegeeza nti tetwagaana era bwe tusinkana tuba tulina okwebbongako lwa nsonga emu fena tuli kukusitula kitundu bw'abanga ye waali abaddewo nalaba nga nzenze ate ndi muto ku ye kitegeeza asobola dde okumpa advice naye kakati kizibu okugalamiriza omusajja akusinga emyaka otandika okumugamba nti kino ne kiri kati bawenzi omuto akyasobola okuwabulwa buwembo obudde mu ndongolaba obuwaddeyo ekimala olekogenda ebyobufuzi kwano bino byonna nsobola bikwasaganya kubana kati mbadde nnyimba nga nkola emirimu gyange mirejja emyangu egyo naye bano bakuyita ogende simyangu mizibu nnyo kati kubamu akafaananyi leero ntimbye nonga nti kulunaku oluti nkutimbye wano nenfuna omulimu nga gulirira gye ngenda okubala kampani gye ngenda okubala ekyoyita ekinafu nga wano mbaluweero jasi nti nkimanyi ebivulu birindanga kali kasente ka bwongo kati nkunyonyola guli muzibu nnyo n'okusinga obwa meeya bakirolemedde mulimu mu kuyimba ne consultancy nze njagala kusitula kitundu kyange buwembo nasobola Sebo Villa Radio Anko tukuya Villa Radio gwe gomalya gwe mukwano ngantya bagalana bwe babeerera bafanagana eggulawo omutima mwemba ne kukuma waweerwa ebindabinda erinnya netonya oyo ingere baby nsaba kava mutima gwo vumule esesetula kajjiko mutima gwo baby nyingire baby nsaba kava mutima gwo vumule Chris Jones, the Luwero MP2B, Mayor to be. Chris Jones, omukyalo webula okuteekamu ssente ali kuki? Anze sina mukyala nteekamu ssente. Oli mukyala wange wawaka. Kati mukyala ate wewaka ali bweru. Anti. Ani kali kwotera okuzanyirako wake. Anze sina gwenzanyirako nze mukyala wange ali. Evenera gutu mujemu. Evenera kuba Luganda, balina Luganda naye. Amainako Luganda. So lwaki wali mpayiriza kikusaasira. Naye kisobola ekyo. Wali mpayiriza oyo naye. Lwaki Johnny kolabo zino yakusaasira Evenera gu. Ani ateekamu? Fena twateekamu. Mwena muli beeruwe. Actually nze wano mu Uganda ne brand nze muyimbi ndowooza bw'obanga oli wakola nange project ne bw'obanga yeggwe Jose Chameleon nga toli ready kuteekamu nga sikola naawe luyimba. That is me. Kino kyogera mazima. Nze ne bw'ojjanga yeggwe Bebe Cool. Nebo janga yegwe Shibaka omusaka kali akanyaka amani nebo janga yegwe muganda wange twatobeeruwe amamirira na yenga toli willing kuteeka mu project ngenda kola nawe kitegeeza tolina love yayo nze music mmokola with all my with passion kati mba na passion yange ku kintu gwe n'okiyitwala ng'ate eky'omuzannyo mpuliranga oba olina obulumi bw'ontadde ku mutima kati gwe sikola naawe nkulekamu waawo oli nange nkyambeerawo ate nonnoonya buwembo lwaki abayimbi temwagala kwa big ups eri omuwandiisi w'ennyimba oba muwanyo studios lwaki temwanyo bayimba wandisa nnyimba big ups mu luyimba nani ngamba ye lwaki abamu
lwaki olowooza bakiti bawaayo abamu ekibakozesa bwe kityo nze nina kyali wange bamuyita black skin mwana kyali awandise music mungi tebamulaba nnyo ate nga abataddeyo abaddewo ako abakuumidde waggulu kati gwe muwe big up mugambe kana akayimba ne bako radio nga wanoga nti final yawandika akayimba black skin yawandika akayimba era wenyini kitegeeza nti muno naye ajja sanyuka amanye nti appreciate kansoke nebaze MC Kachisi wadde ku Fresh Daddy titukwataganaawo twawukana naye MC Kachisi mwebazaako nti akayimba supu kawandikibwa Trick Song Boss ne Kachisi bulwabeera ku NBS amwazi big up sinta akayimba kano ka Trick Song Boss kugamba n'abantu abalala omuntu ono akuwadde Song Boss nange yampadde ennyimba bbiri eri abayimbi bana signings tufune ku simu kale ali ku simu hello Mamili anko Sebo tukuulira wani anko kwene ku mukutu tukuulira tukufuna M-P2B onyize yesebo oluyimba olwagudde olwo bayita nkoyo bw'omubayita abantu ba wansi teruli ku laavu luli ku mbeera z'abantu wansi abanyigirizibwa yamani yesebo ekyo tetolinze wani awajja mu maaso ono ye bamuwandiikira n'ayimba ekizaze wandikira eddoboozi alinamu I think alina ennyimba bbiri zetugamba omwami oyo tulina sooka omuggyeko omwami oyo ekintu kye bayita musiki kankimunywere mu lulimi lwansinga otutegeera kubabuuza mu Luganda ye combination ey'ebivuga ebyenjawulo ne biteekebwamu amaloboozi agali sweet okusobola okuleeta ekintu ekiri wamu ng'omuntu asobola okukiwulira ne kimuwomerera nawe webale okubeerako kaliba Mandela Namuŋŋoona oyo omanya nti Mandela representing Namuŋŋoona esebo kitambulira ddala bulungi nnyo era mwebale bannange nti music mumusaako ettoffaali ddene ddala leero vanga tomwogeddeeko nakitende banga nakitende kwali nnyo omanya alina akayimba bakayita taakabulamu katambulira ddala bulungi kabula bigibawa naye mwana mulenzi oyo nsanisa omuwulizaako nze kyemwebazaako okubeera gwesiibo nti mupambanyi kuba muwulira ku mikutu nadda wano ku mpuliziganya nadda eri ku TV nadda eno ku mikutu n'akasukayo nti weebanga naawe weerwanako naffe bafaani oba otuzzaamu amaanyi naye waliwo omuyimbi ase oluyimba ku rediyo n'atuulira nadda ku TV n'atuulira nadda ku mitimbagano naye olina okumanya audiensi yo waliwo abamu abazannyira ku mitimbagano eri ne baba b'amaanyi naye ngeno wansi ku grawundi tebalina maanyi kitegeeza olina okwefuula music oba oba oyagala mumutundira eri kitegeeza olina kwambanira eri naye nga nze kunanze nga naatera okuvaako omanyi nti grawundi y'amaanyi nnyo kuba tulina abayimbi be tumanyi nga bo bayimbi ba social media bebadde eno wansi tebabamanyi omuziki tegutambula nkwagaliza bisima Mandela Namuŋŋoona Mandela ate alumbye bulungi waliwo ba social media okay Christians nze nga nkuta njagala okubuuza music wabadde atambula bulungi musically obadde otambuza ekintu bulungi n'okuyirira endongo obadde okiri ba fit buzibu ki bwe bwavudde okuba nga ojoininga ewa Khalifa bad character basically nze siyogerangako kigambo nti yagwa n'ekyokubiri teriyo muyimbi agwa wabula omuyimbi akakkanamuko bukakkanyi nasala pressure abalala ne bayitawo ate nkya bw'aba asobola n'aleeta ekintu ekipya kwegamba music si waakulwana si lutalo Khalifa Ganaga tagwanga abangi bagamba bafana tagwanga Fikamaika tagwanga babitusi wano lwaki era gwe bw'oyogerako abo anti nze njogera byempuliramu bantu olabiwulire naye bw'otunula n'olaba ne bayita gutujja ne baddayo kitegeeza nti jassa omuntu Katonda yabaweera mu kolabo nawe kikkiriza bwotyo nedda aba yabaweera mu kolabo bakuba kolabo bakube nabo bennyini kolabo akati basically nga bwolaba Christians n'ebintu byenkwasaganya bingi emirimu egiri ebbali gano malwaliro Divine Touch Business Associates n'ebirala bingi Divine Touch Entertainment ey'omukulu Kulukatsi gy'akulembera nayo saagijjaawo nagattako Khalifa Ganaga yanno Kulukatsi akulembera ki
yakulembera Divine Touch Entertainment ya music muli mwani Chris Jones nze ndimu kulukatisa omuteka serious ali serious akolera nno ddala emirimu agireta era tugikwata kati kalifaganaga manyi omusajja oyo Fresh Daddy twakula ffenna eruwero baali basajja bakulu nga ffe tuli bato kati ndoza bwabeera eyo mu mbeera nagana nina kyali wange ono ayimba bulungi ate ne Kalifa yalinga abaddeko kyali wange mabega mpolampola kati kyali ono bamukuba obucupa ku Aero Beach ono yampita buyisi nampa empapula nga asooka oyitemuko biki kiri muga asaga papa asooka oleke maluvu gamu nenvuga mulengende waloya wange ekintu biyitamu nangamba tukyuse wano ne wano ngendo kirabanga basically tayagala kunsayininga nze ne Divine Touch eveo ne muka Divine Touch ino sigalawo ng'ekola emirimu gyayo however bad character nenjiwaako obuvunanyizibwa okuba nti esobola kati okubookinga shows za Chris Jones esobola okukola ground promotion n'ebiringa ebyo tesobola kungulira luyimba tesobola kumpandikira luyimba ne bwe mpandikira oluyimba Stickman mu Sudani sente ezo tebazifunako naye singa babookinga show bafunako percentage kati kati baba na bookinga ateekwa okuba in consultation nabo nambuuza nti eyo muyimbi alinayo show ku lunaku lwokutaano nti tayitayo ne bali baba na booking abasooka abuuza oli so Divine Touch yasigaddewo nga weringa kulukatisa agitambuza ate nange rates ezimu bali ne babeera nti basobola okuba nti nziba badde okusobola okuba nti basobola okumba Chris nga tudde kubaka obusembayo akayimba kabyake ka frontize concert erimu mwagijjayo eyasooka mwagijjayo oba atya gitwalabanga ne kulukatisi tukyagenda ddamaaso era nga 8 December ndi waka Luwero mu kibuga kyange so basically njagala okwebaza Bannayuganda okusookera ddala mwebale kuwagira Chris Jones mwebale kuwagira muganda wange David Lutalo oyo twayo kyaffe Amanda Bloka twazikuba emigugu twajetikka emmotoka twazoza mwebale muwagira munfudde kyali nange munfudde kindi mwebale kuwagira Kato kaffe katabani kaffe ka Fresh Kid n'owamazike mwebale muwagira kuba bantu bange bengenda okukulembera bwe mumuwa amazike n'abeera bulungi n'atakuba bantu butayimbwa musajja mumuleka ayimbe ebiri agende tetayitaliwo nnyo bbanga ddene mumuleke ekyo kikaseera kati kafunye eka yeyagaleko Uganda yonna mwebale kuwagira Bannayuganda mwebale baproducer baffe mwebale producing music omulungi waliwo omusajja bamuyita One production. One yangamba ina no luyimba lwange. Ye producer single obuto mu Uganda hit. Okukola hit byaka 17 akubye nnyo nantanula era nakwezo maso nja kuyita. Yakubye olimba. So bwe tubeeruwero twebereremu Uganda yonna tufune ndaga muntu sawa yakweberera.